yazze gwe mubadde mugamba munamulisa yogereko wanja kabata bulungi ogamba otya bantu bakogeddeko ng'ogenda ogamba abantu nti Frank yakusasulanga ssente ovume Bobi Wine. Frank yakusasulanga ssente ovume Bobi Wine? Frank tasasulangako ssente fuma Bobi Wine. Naye kirala kijjayo otereeza waliwo abantu kibatandise otambuza nti nze nagambye mu Frank abawo yandiisa amazi si bwe kiri muti yandiisa amazi mulala nnyo kabata we nalinga nakava mu kkomera nzijukira wankyazako ku live yo ne njogera omuntu eyankolera ekintu si bwe kyali kabata yali gravity ne ttiimu ye exactly sike yangako ku makya ne ngamba nti abawo Frank yandiisa amazi waliwo abantu abali ovuga kino ekintu okugamba nti Frank abawo yandiisa amazi abali kivugo kitambuza naye ng'ate si bwe kiri Oshigiri Frank abawo nali simumanyi namumanya bagenda okukwata nga simumanyi nga mulaba ku TikTok siganje bana ali mumanyi mukomera wanji Frank abawo yakujja mukomera kakuwe story yonna nga bwe yajjanza okumanya omwami ono inze we nali ku poliisi katwe kabata Oshigiri kati obansi bantwala kiro kati enkeera nzija ngamba gundi ngamba awe katwe ngamba mubeka abantu bemukubira abantu bamanye nti ndi wano Oshtegera olonga gravity yandese ekirowa kuwanene ku police katwe kubanga bankwate sawa zali 3 okunzije waka Oshtegera bantwala jibantwala yonna nasema otegera ngandira no kuntebero dinga obasasulira Oshtegera ngabalinga abankute nga bayita basemwayi ninga sibali basemwayi Oshtegera nzira mutegera ngwaliwo bapakinze motoka nga banzi jemu waliwo ng'omuzigo ngalinga kageto ngaliyo ng'omuzigo nga mubali okunteeka nga bali abanywenja ngendo kizula nti abankute sibasemu ali bali bayaye Oshtegera waliyo ne gayo omu eyaliko oyo gayo atayotambulira ku gravity oyo gayo yaliko kwekye kikwekweto abera nnyo okusaidia gravity atambula nnyo naye gayo yo kyanyo mulane mu video za gravity lwaito wamuwabira gw'omwana n'otegeera kabakulisa nze naganye ku police katwe nze naganye ku police katwe nembagamba ntogeza manyagenda ku police katwe ninga abana wali abali okunkankanga mazima genjogera era ku police katwe mbanenya nnyo statement yange eti bagira makulu naye ate kintu kyantuusibwako kubanga nze bankwate wakazi ali sawa 3 bantu ku police katwe ali sawa 8 ez'ekiro banzija wanene wali mbera sadize usaba bakati ni bangamba pama waneno Oshtegera inze ningamba iba nanga ne yambude basoka kungwa koto cyanga ne yambude ngangwa yatinga ndi msonga bandi codinga video abo kwabo kubo wabaye na video zangi ngandi werere kubanga banyambule ngoye bikini basoka bagendo ngandi werere ngandi awo mukayumba ngo mande banga badisemu Otsega nibanyambula nibanyenya batopso bichi bamala tulugunya tugenda kulisa amazigo yes banyambule ngoye zonna olamala okunyambula bangamba ogenda kira bane ne batandika okunkuba zina nga omanyinga tochalinga bagamba zina ngoli bwerere ngoli nga toyambade yadde no baziniramu nga akasolo bwe kenyenya anko bali bangi balinga abantu 5 nga tosobola kukola kibatakula nga buli kibakulaga olina kikola ekuli yayagala kusiyaga kwabo kwaliko bonna kubanga balinga bajja ne bankozesa ne bagenda nga bankuba kiboko nga ne banywenjaga yaabwe kubanga waliwo kageto side zaawo kati olwa amazi abalisa akabaketi bale sakabaki twanga pamo omuli amazigo nga bakutene ekiboko ne bagamba nenkaka amazinga abantu ayegewa ki bucket okitege nenkaka amazinga tegasoke embuuze nga Kakono kanda malayo oyogedde twakulisa amazi Kakono oyogera nnyo ebintu ebyo nga tewabyogera ko nga akava mu kkomera lwaki oyogera nebankanga buza kabata yuno nabyogerako nga nkola n'okukolola baistatimo yeyampa emitwalo gyali egi Frank abawo naye alina kyakwata nampa nali nkolola nga mpulira muli eri nga mpulira ekintu wano ku mutima wapamoja waliagago temumuddusa speed Kakono bawulisa akabaketi bagambe pama amazito yina mu lubuto
Wagasonda sona gayo munaganze ngida gakulisa nafuna okalinga kakebe nagenda nyapa mama amazinga ganyoka n'omukanaga amabbali awo nga ne bagaya balawe bali napa mamazi waliwo gayi yagenda napa magage nagakuleetera yes ngandaba agange wegagana napa magage weyapa magage nga goji nga gavamu n'omukka nga bamulisa nga bali kundi kodi wanji Gali fresh, gali muno omukka nga gocha. Gali mu gali gava kusigiri gava kukuli kukuka. Muno bamulisa amazi. Genda maso omusana. Kati olwamala ne banteeka batinga asawa zitalinga mukaga kitundu. Oshikira kwa sawa mpata ne bankola ko talinga okumala nga ngesawa ngasa. Kakono ono yaleta amazi gundi wa gravity walyagagema walyagago. Nalyagage. Agageza mala Kakono yo. Kati nalina akakatandika ko bwenti nga banga bamira nga anko otamira kibo ku bantu batano nga bona bakulikodinga video era video bazina ngoli amazi wawomerwa okitegeera sikuwumirwa anko nze nali mu buzibu bw'amaanyi mbandi awo nga nakatandikako nakatwalako akatono nga bampuli jenaze ngamba sima nze kubanga abali bankute nali sima nti wanze nali ntubiza nti era gravity naye nagenda kati ne banzija mu kyumba we nali ne bansaze ekkubo nisanga gravity nga ali saidize ne nfukamye wansi ne mwenda ngamba gravity walunga ninako kambuze mu katono Kakono olwongo omaze okugalya gaweddewo ba crossing sano sinkana gravity nga sigalidde gamalawo walya naliyako konga nakino ekibatu wali ekibatu kirambi ekyamazi yes bakuwerako ku mazzi amazzi galeme ku moto naye banaye leka njogere namiro muve mukubalaata banaye waliwo alukodinze vidiyo eno ebintu omwana ono byali kwogera ate live eno abantu 1,200 bwe babeerawo oba abantu abakwasisa amateeka oba abalwanirira eddembe ly'obuntu banaye no point nene ekyo nkibabuulirako nga nakavane batagiwabudde yetaaga kumufaako so ekino ekintu kinene tosobola kukwata muntu n'omuliisa amazzi n'addayo n'awaaba ne batamufaako kibi n'addayo ku poliisi ekatwe nga ne mu statement nali nabiteekamu twogeza amazima nali nateeka mu statement babifaako nenzijja ngo banta era nato nenkyogera nenkangatiisibwa kakati ogenda wali gravity kati ntuukawo nga omanyi nti omuntu ng'oba owunya amazzi wenna gravity ababuuza ng'onaawunya amazzi ffe jeno tuva muliisa amazzi okitegeera ffe tuva muliisa amazzi ffe tetuseka biki ne baseka olwamala ne bateeka mu emmotoka zaalinga 3 etugenda okitegeera waliwo twagenda netuva nga waliwo nga kalina kumbe mama gravity gyasula gravity ng'ava mu mmotoka bakolanya amata abateekaawo nga gravity abaako wagenda bwati kalinga kakuwo gravity wamugamba nti babakondiisa amazzi kiki yakolawo tewali kiyakolawo tewali okujagamuga kyakulina mu ngalo yes nali nayawo nga bamaze okusasa ekkubo ambuuza lwaki wavumime ne mugamba banange ensonyiwa ne nfukamira wansi ne mwetondera ne mugamba nsonyiwa nankwata ekkubo ne tugenda netugenda paka wamama gravity nayita maama we n'abantu agamba yooneko yeyoono okitegeera nenfukamira wansi ninga maama nsonyiwa okitegeera olwamala esaawa ziringa 7 kitundu zigenda nga 8 nga gravity anteekamu eno emmotoka yagitalo enjeru mwalimu omusajja omu eyali nnyo ku poliisi awo ekatwe oba frank abawo kyagikagayo ewa gravity simumanyi waliwo omusajja yabeerawo nga bagamba emutegedde nebate bana baye twakoma nabo bawwa olwamani banga ateeka omutwe wansi neteeka omutwe wansi nagenda okuddamu guzuukusa nga tuweta ku poliisi awo ekibuye
Oshegera sawa ziri 8 twatukawo sawa 8 tusangawo omusirikale oyo yakola ku kesi yange omusirikale wa black ali mukazi bamugamba wekino olwamala omugamba nti nono yavumye ebiti nga jjayo vidiyo zonna nga jjayo obukakafu yamala okujjayo obukakafu nga wali nga gravita mwekyo ekiro kyennyini ng'akola statement oshegera zonna nga we zaatambula we yakola statement zino eza biti yazoogerako yadde mboba ki olwamala gravity n'akwata ekkubo n'akola ki n'agenda nze nyanyiriza akaduukulu oshegera nze lwanako nga bannange bansibye naye nga gravity adesaawo n'agenda naye nga ebingoleddwako tokyali nga mpulira wane woba olidde amazi waliwo ekintu ekiba wano ku mutima waliwo ekintu ekyalinga wano tosobola galya n'obeera bulungi oshegera era namala ebbanga nga nkolola ntabata ne wankyaliza wano ku live yo nali mpulira ekintu era ojjukira nali nkolola senga baba bakulisaga kugamba kale naye agooli omuntu omulala nosigala naye ani afuga Uganda eno lwaki buli muntu asobola okukola omunnayuganda ekikolobero bwekito n'agenda ati kino kikambwe mukko okitegeera naye kyenjagala kabata kyegala okujjawo okugamba nti nze navudde olingamba simanyi Frank abawe yampa amazzi nze abawe Frank nawumanyako poliisi ekatwe okitegeera nali simumanyi nali mala ku TikTok nali simumanyi yampako ne statement nali ku poliisi ekatwe n'ekirala kyenjagala abadde yeeyisa bubi n'ekirala kyenjagala okumalawo ekirungi wooli sebo wali olina omusango gwa grafiti omutujju ogw'okuvuma maama we nga bakusalidde emyaka 4 n'ensasula fayini na buli kimu byonna bye bansaba omusango gwa grafiti omutujju ne gukuvaako bwe tutuuka mu kooti wali olina emisango 2 ogwa full figure n'agamba tajja kugujjayo bakweyimirire era n'olwaleero Kakono agenze mu kooti ku musango gwa full figure bati ogwa grafiti nasasula zifayini byonna ne biggwayo yali yakamala weeks ogwagula vite gwagwa complete ne fayini bagisaza bumasaza luzira nakikola n'ekimaliriza omwami ono ayonyonyole kyenjagala okutegeeza muganda wange Kabaata eno live efuuka ekyokulabirako eri eggwanga Kakono njagaliddemu statement abaseera bayita semwayi era bajjano bankwata nga beetanga basemwayi tuwuliriza wano mu Uganda ekitongole ky'amateeka kyonna kasito kiwaayiriza kijja mu butongole bwe kimala okujja ne kikubaka bwe kikubaka n'oyogera statement nga bwe yali yakwatibwa abantu ba bulijjo si basirikale bakwata abantu abo bennyini abakulisa amazi njagala okuli statement wano wennyini yakwata kuba we bali beeyita okweyita kyotali wano defamation amazima ga Katonda kisibya wallahi semwayo ejja kukwata abantu abo abakuliisa amazi kubanga baali beeyita basemwayi bwe baatuuka ne basanga afande waabwe gravity omutujju oba akola mu semwayi amazima ga Katonda mu ggulu semwayi ejja bakwata eno Uganda amateeka gakola olaba bakutte mwana ng'essimu tekuli ne Kakono damu statement yo abantu bakurukodinge bulungi kuba abazira bajja giraba eyo baali basemwayi beeyita basemwayi era ne wano baneiba baaliwo nga bankwata essaawa zaali 3 okitegeera ez'ekiro bankwata okunzija wano nga beeyita basemwayi abasajja 2 nga bambadde black bambadde baseball ne baleeta ne reference eyali fake otyo baali tibaawa bana musango katwe otyo bajja ne reference eri fake ne baŋŋamba nti nze bandoopye nnina omusango biki saabakaayanya era waliwo awo abantu nga bali bakaayanya baneiba ne bagamba temukola ki temubakaayanya nenyambala bulungi nalina n'amasimu gange gaali 2 nenyambala bulungi essimu yange emu waliwo essimu yange emu ginalika neŋŋera n'essimu emu nezigala bulungi wanewaka waliwo essimu neŋŋera n'ekisumuluzo kati ntuuka mukuba nga essimu gy'obadde okolerangako TikTok eriwa
mbagamba waliwo emu gye nalina ngamba wemu gye nalina okitegeera kati ngolo bantadde mu mmotoka okunzija ewaka baali abasajja basatu omu driver n'abalala babiri wangi abaseemwayi abeeyisa abeeseemwayi abayisa abaseemwayi nga bali abasajja omu yasigala mu mmotoka driver n'abasajja baali babiri abannona ewaka saakaayana bantwala bunyi banfulumya geeti emmotoka yali wabweru omunanize nentula mu makati manga ateeka omutwe wansi okitegeera omu nantuula eno omulala eno nga ntidde ne bakutwala n'oli amazi ne bantwala package bantwala yonna waliwo akazigo bateeka awo ne batandika okukolako tochalingi okunyambulamu engoye okumbuusabuusa okugamba nti zinamu nga bandikodinga vidiyo abeeyita baki baseemwayi okitegeera era wangi Tekyenyamba lwaki okyusakyusa ebigambo nze kuva jjo live olwajjo ng'agamba abbawe era abaana ba inboxinze bangi nga baŋŋamba Kakono ali ku live agamba abbawe yamuliisa bbi olina vidiyo eyo naawe okiwala gwe abakutandisangako mazima baga ekivugo kizewabandisangako mazina katonda buggulu tandisangako mazina lisimumanyi olina vidiyo nga Kakono ayogera ekigambo ekyo nyabo ndimo ndavuga kyo numvisha abbaho ngani gwanyi lwaki otwefuga ndi mu kwogera kyekyemanyi ono omwana asobola aleeta vidiyo gye balikodinze Kakono yabadde ku live ng'agamba abbawe yamuliisa bbi si eyandisa amaze abawo si eyankwata era ne Eugene akugambye gundi kwogera naawe abbawe nzize kwogera ne Kakono nesonyiwa amayogera anti bino si byakusaagiramu nnyabo bali ku rikodinga ebintu bino bigenda mu mateeka oli wano olukusaaga ani asaaga gwe ono byali kwogera babirikodinga bagenda bipositinga lwaki otya lwaki oyagala bakwogereko birungi nga n'ebibyo bikola bigendagenda mu mateeka abantu bali yagambye uno kumulina atuddemu yagambye nti abaho obaasi olina vidiyo kirabatabawo kinyonjogera amazima ga Katonda muguti yali abawo nali simumanyi bigenda mu mateeka bamuli ku rikodinga ono omwana ate gwe olwana oyasama nembuuza ekirala kale ogamba gravity naye ate ogambye gravity abantu bakwata gravity yasanga bakulisiza bbi ate lwaki ogamba gravity yakuliisa bbi kyembuuza nze kumuwakanya omwana awedde statement bamulukodinga nyabo olaba omusajja omu atambulyako gravity wayo gaayo omu atambulyako gravity oyo abo be bamu ku bo babankwata mumanyi bulungi gravity ateyanya postinga vidiyo nga mwali banjijooka bino byonna bye boogera byonna babijje ku live yange eno recorded nagirikodinze ku makyeggulo ku Kakono ngenda giba playingira byani ono lyabawo we yalituuseeko kati tusirike ge mazima amatufu ge yayogedde kumanyiganya ebbanga okusiba yaliye okujja opuleesha y'abantu nina wano obujulizi obulaga nti olunaku lwakujjayo nali njogera naye n'agamba mwana bampagansire Kakono ate kati nze gwe bali obubi kansana abagezi omwana bakole ki bamugjeyo onfuna bye nkugamba sinywa ntaganze ompulira bye nkugamba wulira ababa bakutte kwaliko gravity ekyo sikimanyi kati okujja
okujjako nga tuba basiru busiru tokiwulira kati kino ekiwala kijemba kyekirwano kikirako amazina kyo wekiwala gwe va ku linnya lyange wakafuulumbe ebyo yabadde simu bagimukubidde na bukubizi yukinamulikodinga kirwano gwe otigeeko kino ekimazi oba kinoonya weva ku linnya lyange kasasiro yuki yakubidde omwana ono namulikodinga ng'anoonya byakunkuba yuki kyeyabaddeko oyamukwogera ku linnya lyange nkyawulira bano beetwale kabaata bambi bwe tubanga abantu abatunoonyeza ku platform ono omwana mugisoko mujjeko Salima ofaaki n'abaho Salima mwana nze simumanyi joka Salima ofaaki n'abaho Lama talina mumwa Salima Lama talina mumwa omanyi Lama ne abaho gye bavudde bwe baba mu ntalo zaabwe beesonyiwe nkubuuziza nga jjoko olwedde oyogedde erinnya lyange ng'oli kimawube ggwe Salima oli kimawube ggwe tuggyeko amaziigo gwe wano gwe wagenda oyogera ku kabaka ebyekisiru oli wano oyasaamirira olinga omulambo gw'embizi toddamu kwasamira abantu wano malayo oli awo tolina kiddako nawe oyasamira abantu oli maziko mannyoko toddamu kwasamira abantu wano weewummuzaako olinga amatako gwe tolina ky'oli naawe olinga amazi oli wano oyasamira abantu olinga akagega akafiiridde ku luguudo omanyoko nze ndi awabaho otunulanga amasiro yasaamirira toddamu kugegerako maani nalinga emmembe y'omumatako weewummuzeeko olinga emmana alinga emizi kijja wano kifuntafunta entama kyogera ebitakwatagana sirikako manyoko olinganga embizi weyasaamirira gasiya buloolo olinga amatako kyasaamirira kyonna kitunulanga emiwumbo gy'amazzi toddamu kwasaamirira mbizigwe oyogera ebitakwatagana buli wekibeera ne kidobonkana ng'ekiridde amazzi toddamu kutwasamira olinga omulambo wena obeera oyasaamirikuko ebitakwatagana kiringa ekiddukano weewummuzeeko Salima ofaanana bubi olinga akawanga k'ettaka obeera oyasama buli ddakiika ebitakwatagana gwe mbizigwe weewummuzeeko twala erize wano ndi mu kwetega olinga emirambo oli awana totegerekeka yokakujakulindala ebu yange siyakuwemulirako nambazi zange zikutte ziribadde lutalo kabaata wamakiri bwe bati yuji oyo yakubidde Kakono yabadde amusika network okulaba ng'akuba Franka mu bino by'olutalo bye tulimu naye wulira omwana yayogedde ate nga balina ku ssimu okiraba nekino kiri wano kyesibye ku linnya lyange abaho gwe ndeka ate Lama tasobola kwagala okusinga abaho nze nogosanga Lama nvuma Lama alina olunaku lwamanyiriwe namubeererawo ensonga lwaki bamubuuziza point nebula yuji wuno abadde anvuma buli lunaku bamubuuziza point agamba nze njagalamu kuba mpi kati gwe yasama bitono ekyo kankikubuulirtuvuddeyo abawe ey'okuvuma mbi gye balayo bino twagikutte kuva obwedda namba ziri mu wanuke tetulina yingira mu bantu bavuma ate tugenda kugenda tuvuddeko tugende mu maaso omwana baamuliisa amazi bwe tubadde ebintu ebyo bikulu waliwo abirikodinze gravity bamutwala mu mateeka ate oli ali kubizanyiramu bikulu kabaata abantu abo ssebo okuliisa omuntu amazzi kabaata just wandula malusu awo ogende mu kinaabiro n'aba okomewo ogaze mu kamwa nkuwe sente agago olaba omuntu gwekubira omukane gukumalako emirembe kati olwokulya amazzi nze okuba weyagambye nti yali amazzi galinga nga kibatu kya mmere ensonga ya Kakono mugenda gikola mutya abale mutapinge mu kipindu esatu abagifitinga live namwe tubaanirizira ensonga ya Kakono semwayo gyavaayo egambe tetukwatangako Kakono era twagala Kakono gyatunyonyole abaamukwata bafaanana batya kubanga bwagamba nti abaamukwata baamala ne bamuweereza omukulu akulira Semwayo Gravity omutujju Semwayo jja kugamba mu be tulina Gravity omutujju tetumumanyi gavumenti katumukwate batunye gwetwogerako nga yeekoozi nze bamukubidde simanyi bali kumuweereramu nfuna Alex tosobola kubeera mu kasasiro oyo
Kakono ada ino malayo statement. Kakono chama simanyi nganda wanga akawa oba yakaba kabadde yamala buno bulumi bunnuma kabata bulumi bunnuma kukwenzogero kyogera nga sikiraba izo banfa oba bankuba bajje bankube bankanze dda kabata bankanze dda nze nawe banfudde kabata kanfire ku mazima kabata nzabaye bankubidde dda nga bankanga kino badde saga kyogera bankubidde dda nga bankanga era babawe ekintuukako yoyo sijja mwogera naye yeetegedde nze kyatukako kyekyo bujo nonyewo kyogera mpulira mwogere baliza okutuusako obuzibu nagenda ku poliisi ekatwe nembagamba ekyatuukako temwanfaako ne musitatimenti kinakikola temwanfaako omunaku tabeeko obwogerezi sebo yogere erinnya ly'omuntu poliisi oyo bw'omala oli amaziba akutwalawo abaseemwayi bakutwala ku musirikale waabwe ki abakulira bantu bagravite nange ndi munauganda nange mbanalire ku ddembe lyange siri bulungi ndi bubi bino byenjogera mbitegeeza sina kyenoonya kabaata ne batugunya ne batanfaako ne bagisa pupu nembyogera ne batanfaako naye ndi munauganda nakinyumiza mama wange n'akaaba amaziga mama wange nasigaza ku nsi nakinyumiza mama wange n'akaaba amaziga n'agamba kale naye kiri mutuukako kasita naye muzadde kijja mutuukako nakola ensobi neneetonda n'ekyokundiisa amazi kyansukkako mu bulamu bwange kyekiyinza kwerabira nakutukako omukono ekyo kyonkijjukira n'ekyali kyazze mu bulamu bwange kundiisa amazi ekyo nakyo tekirimba ku mutima bbanga lyonna problemu yakuliisa mukulu mazi nga ebeerako ebyo balimukubira ndowooza waliwo enamba eri okunkubira n'emisana waliwo enamba eyankubidde zonna enamba nziina munkangakanga temunkangakanga ndi munauganda nemba nfudde ge mazima abaseemwayi bakutwala ku mukulu waabwe kabata ge mazima kabata bannayuganda abalina obuyinzayinza mu indasitule yonna bwe batambulira okugeza ng'abayimbi bakozesa ebitongole bya poliisi oba ebitongole by'eggwanga lino erikuuma eggwanga okugezaako okuteeka bannayuganda wansi kale kituganye Kakono yali akoze ensobi naye baanimukubyemu emiggo batamuliisa amazi kintu kirala nnyo nti omwana mumulisa mukyabbi ate nemumala nemumutwalira omukulu wammwe n'ababuuza ngaawunya amazi ko gwe tumulisiza amazi afande mukoze bulungi temulisa omwana w'omukazi amazi banyawo ne basiba omuli abantu 1,300 abali ku live eno njagala okubemu akafaananyi ng'omuntu apamye kabituyogere nga bwe biri ng'omuntu apamye bbiiwe n'akugamba mulye olaba owuwo gwe kennyininyini omukwatamu n'onaaba olugalo okumala essaawa nnamba naye kubamu akafaananyi ow'omuntu oli nga amukulisa amugamba lye awoomerwa solobeza nga n'empiba ozifuna nga Kakono bwe yafuna ne bakutwala nga bwagamba nti bamutwala Kabaata waliwo omuntu ankubidde essimu katikati lwe neepozinze n'aŋŋamba ngambe Kakono enkya agende ku Muni TV bagenda mukyaza ayogere sitori eyo gyali kwogera ku grafiti omutujju ey'okumuliisa amazi Uganda CID koota ekibuli
Yes, ava kunkubira nangamba akola community. amawulire bagala amawulire teri kati kisinga TikTok gayamba Kakono aba yeerwanako aba yeebuuza gayamba nawe munu TV aliramu abantu bameka bataano simanyi era babataano kabata akoze live esinga munu TV amaanyi Kakono esimu ebeeremu side kota ku CPS ekyokka Kakono tozogera bantu ku TV twagala isemwai nga beba kuyise tiba tubina kukolera ku program zaabwe semwai omwana ono bamulisa amazi nga beerimbika mu kitiibwa kya semwai fa babuuza muyina akakoti akaliisa bannayuganda amazi Kakono agamba nti abaamukwata beeyita ba semwai wabula takakasa era semwai ye yamukwata oba abantu bano abamutwalira afande waabwe Gravity akola mu semwai bannayuganda tubeeremu akafansoni bw'olaba omuntu mubuzibu ate toteekawo drama ofuka opportunists nti ajje ku Munu TV bogasi mwatukozesa wano ne intani Munu TV ne mutatuwa na mirimu nga tunoonya emirimu ka TV kammwe gasiya bulungi kati essaawa eno umujja muleta ku Munu TV kali wano tuli Kabata TV bogasi omwerere nambazi mu TV ani agiraba mugende ku TV yugi omusajja abadde ateesa buteesa yabadde ndowooza ye kuba kwakola talina byateesa ng'ayagala mayire ginza ababuulira Kabata abantu bokka b'otuzizza wano okubafuna erina okukyaza abantu wano wammanga olina okukyaza Bobby olina okukyaza Museveni olina okukyaza abasajja ab'amaanyi mu ggwanga ofuna Kakono togenda ku TV ensi eryemu semwai mwe abaaliisa omwana amazi yo banedda nti siyambako eggwanga okutuuka ku bantu abo abaaliisa Kakono Yokono yabadde n'ensonga yokato wemula wabadde n'ensonga agwabadde wemula avuddeko joka gwe yugi waliwo omuwala komenti ze bamuyita Shamusha agambye bambi atunula mazimeere ekiriri Kabata omwana tumutwala ekiriri emusiagedi kota tulikuwa kitupike live kyomanyira buli wanuke genda tukolera amakulu Kakono Yokono yabadde alina ensonga ze naye mina mugyeko yatokidde mu ntalo nga watatuwadde oyo joka amagye gakuttaka oyo tabisaagiramu simanyi lwaki talodinga wange wano simanyi oba ewamwe mumulaba lwaki tulina ensonga tulina okutuusa wano Kalubini Kayanja gy'oli eyo ngenda nja kusooka nyimiriza amawolo Kalubini osooka ojja ntowa ensonga zo neraba yabadde alina okudda wano ensonga za Kakono tuzimanyi kati Kakono akola atya Kakono bateekako abantu badisikasinge ku Kakono Kakono baako obubaka bw'osaba gavumenti ekuyambe gwe kyoba omanya live tekuli ba TikTok bokka nti b'omanyi n'abanene kwe bali nga TikTok okufuna information eri ku TikTok kati gereza ku pressure omusajja onanga yagambye bagenda kukima vidiyo zonna kira okunoonyereza oza vidiyo bagenda zijja mu motoka bagenda kujja ku TikTok kitegeeza babiraba kituufu babiina obubaka kyekuyamba saba akulira poliisi nakulira semwai bakaka bangamba kaka wa semwai waki wasemwai saba kafande kaka saba nze kyensaba Uganda Police n'abakwasibwa amateeka kyembasaba bambi mbasaba busabi nange nfune obwenkanya we nali ku police kato safuna bwenkanya unanyunya statement zange tebazigira tegeera sayina bwogerezi kyensaba mwenna abandaba ng'oyina akakwate ng'oyina tosobola okunyamba nsaba busabi nange nfune obwenkanya bandiisa pupu omusango gutiisa omuntu obuzambi okitegeera nga neyamundiisa ali Kampala gyali wali mumanyi
bamuyita gravity okitegeera era n'okukangatisibwa era wabako ekimbako kyonna kyekyo n'okukangatisibwa saa zino ntiisibwa nsaba kunnyamba nange nfune obwenkanya ndabe nti nange nfuna okuba omumativu ku mutima gwange nakola ensobi neneetonda n'ekintu ekyantukizwako ekintu ekyagenda ku mutima gwange tekirinvaako bbanga lyonna ne nange osanga mba nfunye obwenkanya kiyinza okukkakkana nsaba busabi buli andaba ng'olina kyosobola okunnyamba ogaa nti nange nfuna obwenkanya nkusaba busabi bambi neetaaga bwenkanya bwammwe abantu neetaaga obwenkanya wabawo abakulu abalaba bandiisa amazi okitegeera bandiisa pupu tumanyi abaana abato oluusi waba apama eyamulya naye nange omuntu omukulu oli apama amazi nange n'agampa nengalya nga ntulugunyizibwa nga nkubibwa Uganda saba palamenti n'ababaka ababaka ba MP wabawo abali wano muntaase nsaba busabi muntaase baganda bange ndi kumavivifukamidde muntaase baganda bange muntaase kindi ku mutima buli wenzijukira mpulira n'emmeeme eba esinduukirira nange nfune obwenkanya kati obwenkanya butya babakwate bakuliyirire yes babakwate babandiyirire okitegeera grafike newaligambye naze we namwetondera newaŋŋamba soli kiyinza okunvako naye yakisirikira niwenkyogerako bankanga bantiisatiisa nina kyenjagala okubuuza Kakono ate kigenda kukuyamba ate kigenda kujjawo oba ekiyitibwa bintu byonna bwe wali okola statement ekintu ekyo wakiteekamu mu statement y'oku poliisi nti bakuliisa amazi yes or no? Yes, nakiteekamu ku poliisi kati omukazi wa Black yali ankolako yemwe baasi kati omukiteekamu mulira ababaka obamaze saba sipiika bamuyita Anita Mongo oba yeye basipiika amonge nsaba busabi nfune obwenkanya nange ndi munnayuganda eddembe lyange lyatulugunyizibwa lyatyoboolwa nsaba busabi nfune obwenkanya sipiika bantu mbasaba Kenzo wa Federation nyamba kubanga yantusako kino muyimbi artist okitegera nalinkoze sobina bane netonda ensi yonna neeraba era nensonyiyibwa n'omusango neguvaayo okitegeera kiba kitegeeza nsaba busabi nange nfune obwenkanya ulabi tewakwetondera omusonyiwa naye bamuliisa amazi anaagalya oyo kufudu lyanyi ebiji munyiivu nnyo wakwetondera omusonyiwa wakuweka sente olwala ebirwadde byotajja kusobola ekyo nange kyenwanirira simanyi niwenavaayo saakeewa nafunako obujjanjabi butono saakeewa kiryawo kyamaanyi wenava nali nkyawulira ekitu nga kindi wano okitegeera nga kindi wano kabata nzijukirawo wankyaliza ng'ekintu kindi wano nga nkolola okitegeera akasembayo Kakono okute nsaba osabe pulezidenti w'eggwanga Uganda akutaase ku mutwe yakulisa amazi nga yeeyita owa Semwayi saba pulezidenti w'eggwanga meseji zo zituuka gy'oyinza obiranga eby'omusango enkya ku makya ojjawulira essimu nga zikuyita ku poliisi ekibuye kuba ogambye ekibuye wakola statement nange nalidde bbi eyakola ku fayiro teyafaayo kitegeeza yakola ku fayiro aba mu lukwe olwo olw'okuliisa bannayuganda amazi kati mbadde nkusaba saba pulezidenti w'eggwanga bajja kuwulira yes nze nkobola oba pulezidenti ow'ekitiibwa mbasaba busabi nfune obwenkanya nange ndi munnayuganda n'eddembe lya munnayuganda pulezidenti yaani pulezidenti Museveni nsaba busabi taata ow'ekitiibwa nsaba busabi wagi ekyo kye tubadde tutwagala kubanga ogamba pulezidenti tumanyi pulezidenti yaani kuba nange ndi pulezidenti nekyagula pulezidenti nsaba pulezidenti Museveni yalina obuyinza obwenkomeredde ku nsi eno nsaba busabi nfune obwenkanya yantokyolinga
nampisa bubi nayise eddembe lyange nze omuntu aliko obulemu nampisiza ddala bubi nnyo okitegeera lizo nti bamanyi kifa abalema tetulina bwogerezi naye nze Kakono nja kufuna obwenkanya kawubeddi amazima ga Katonda mu ggulu okuggyako nga nfudde nkya naye nga nkyaliwo bannange njafuna bwenkanya